ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Toko nyumize sweet mu WhatsApp group. Nali ku hot seat, nali mupya mugonzi. Buno bateka omuntu hot seat. Kubambira bane mu team Shifa bateka abana hot seat. Ne bakuteka hot seat. Yeah, nali ku hot seat ya Italy kwali ever on and off. Tebya janti angambe I love you, I want to be with you no. Atandika ampola ni ngamba nayo nateka mu confusion. Namugamba kugo why you confused me? Nabanga biriko. Ngakubuzabuza ngato yawulagwa mu team ki. Nanga na wait. When you come home, I'll tell you. Gama process ya gena ampola. Yeah. Nenga wali omulabyeko. Jera ku simu bwe Ko video calls. Wow. Yeah, I'm waiting for him because nainjaga kuda nangamba I don't go back. Manya tilengera set. Abala bafuje ne mindi tebazifuna. Kubanze najja ne Katonda. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Omwana waka wali wala chenkana ki waba wawanvu ko tweyongereyo omwana natulaga na yeso surprise ataka tazileta hatataka. Yes, Shifa. Jebale ko sebo. Kale jebale ko nyapo. Kale we tuli mu kutuuka waka ndowooza in 3 minutes. Kati beera. Bala njagala osookeyo. Era kye tukoze. Ni bumala balaga surprise kubanga kinjogedde naye ali badda ensembi alibo bakola kinga yeteekateeka. Ani. So. Ani goyogedde naye. Gwe mugendo. Bale njogera mukyala wange ye kenyine gwe mugendo ko ya surprise. Ate surprise ogimugambye. Tewali kyamanyi. Ye tewali kyamanyi yadde ali mu kweteeka anti abadde agamba yagenda ku zipline ye buloba. Pozi ekirala. Womalo tuusaayo ebintu ng'omaze omubuuza ayogedde then luvannyuma bali ejja bakubira bajje kubanga nayo surprise yakubiri bwentyo bwenkikola era munnange ebya surprise tewali kyamanyi yadde. Okay, kirungi ekyo. Yeah. Okay, jali ndiye aliyo ye ne mama ne mutabani ne muganda w'omuto omulenzi. Yes, sir. Omukulu ye muze naye. Yeah. So na omukulu aluddeyo nga tagenda waka. So it's also a big surprise for them. Aluddeyo nga tagenda waka. So tugana katujukole nga additional surprise eri bo kubanga bali bamuyita dda naye nga bagamba ajja kujja. Yeah. Okay, mikwano abatulaba ku Baba TV amanya nakawombe Shifa Hope tuzza kubanga tukola surprise yaffe ey'olunaku olwaleero tugenda surprisinga omukyala ayitibwa Doreen era nga yatumye omusurprisinga ye mwami we. Mwami we yatumye omusurprisinga era nga yagala mutegeeza nti amwagala nnyo, amwagaliza amazaalibwa amalungi. N'ebirala bingi nnyo mujja biwulira. Mujja bba mubiwulira katutuukeyo. Era nga obwedda lwe lugendo olwo lwe mulaba abatugoberedde. Tuyiseewo? It's okay, it's fine, no problem. Today, Marika. Kale, no problem. Bibaawo baby, tofaayo. Jukira otudde mabega oba tolaba bulungi. Ye nnyumba ebadde ku mukono guli na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze.
Happy birthday. Wanje? No way. Honey, are you serious? Wanje? Sekolindeko kati ninyina abagenyi dia. Oyogera nani? But then you get my boyfriend here. A minute. Kale. Bankwatireko ekirabo kyo. Happy Thank birthday. you. Young. Ki Doreen? No way. Eh? Oh my god. Oh my god. Simanyi oyina gy'olaga katule wano. Kiri fine. Oyina gy'olaga. Yeah, no, I'm preparing. Yeah, but in agenda. Olagako out. Gye baleko. Ozani atumye Shifa okukolera surprise eno. Ben Yani. Ben Kamara. Omuyita otya? Bawang. My husband to be. Bagaye batukenderezeeko munda. Like, just tell them. Hello. Wanji. Bangambye nti ani? Ogambye ani? Ben Kamara. Yatumye Shifa. Ani ono? Eze Ben Bella Kamara. Oh my god. Honey, seriously? Thank you so much. Yeah, you're welcome, City. I wish you a happy birthday. Oh my god. You're surprise, honey. Seriously, thank you. You're welcome. You're welcome. Obaka mbutuusiza naye bumuwe. My goodness. On such a short notice, bannange. Tweyaziza bannange. Honey. Agambye lovely wife Omumbejja Doreen. Honey, thank you. You're welcome. Happy birthday. Thank you. Really, it's a very wonderful birthday. Mugambe I'm happy you're ebigambo glad you're ebyagala happy. omugamba. Mukyala wange omulungi Doreen Omumbejja. Wanjidde. Kwagaliza amazaalibwa amalungi. Webale sweet. Mukama akunkuumire webale kunninda ebbanga lyonna. Webale nakunjagala. Ate nasuubiza ngenda kukwagala nnyo buli lunaku. Nangenda kwagala. I love you so much, my lovely Doreen. I love you too. What? And I wish you the very best of today. Oh, thank you. Yeah, may you age like fine wine. Amen. Thank you. All right, dear. Got it. Nengolabye omwami bwakwagala ennyo. Njagadde nnyo. I swear. Anjagala kusuula ddala kye mbaze okulaba. I was not expecting this. Ogenda ku zip line. There's a surprise zange. Oh my god. I don't want to cry. Don't cry. Tokaaba. Abagenyi balabye? Oyina n'abagenyi. Thank you. You're welcome. You're welcome. Shifa n'omuwa obubaka bwange obusemberayo ddala. Naye ng'abagenyi obalabye. Oh my god. Ben. Wanji.
Kale ababe mugumu nnyo. Chichi kino kyonkoze seriously. Listen, sister wange. Lunaku lw'obunaye akusuubiza okutimba ebuyala. Oh my God. Ati balinde kabajje kakutimbe. wano tusanyusa balaba Shifa tusanyusa balaba abagenyi wangisebo omugambe namusuubiza omutimba ebuyala kati ntandise mpola mpola. akiwulidde Ekiddako agenda kwesanga ku billboard. Nkiwulidde. naye kasita omutimba ebirungi Wagaliza birungi byonna byonna. Ne maama omulungi yeebale kunzalira omukyala omulungi. Naye omugambe muweereza obubaka bwange. uno maama kayeyogerere bannange byebyokwogera nze sibirina wabula mukama yatandika ebintu bino yaba abimaliriza. Mukama ng'ali nabyo aba ye yatandika ajja kubimaliriza. Manyi n'okuva Amiina maama. Mukama mulungi. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Omwana wange okuweza emyaka egyo gy'otegedde egiriwa agimanyi. egyo gyennyini Agimanyi Beeni nga amaze okusetolinga nkyebaliza Mukama. okitegeera maama ekyo Kikulu nnyo. Afunye omuntu amwagala ebyaddala. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. amiina So nange ndi musanyufu bannaye. Nze mbuliddwa ne bwensanyufu. bannange munnange tweyanziza ssebo nebabakubiddeko lwaki olunengedde nga nva motoka n'ogamba Shifa wuuyo Wate sikumanyi. Badde ninda mulala. Badde bino sibisuubira. Kuba badde ngambye mukwano gwe musomesa ajja. Wedda agamba musomesa sima yagenda bujuuko. Ibe. Mugamba agenda kujja. Gwe Peter gulaawo naawe. Wedda gwe nsuubira. Agambye asi yeye. Motoka y'olindala si yeye. Awo nange ogamba si yeye. kumbe surprise happy birthday munnange Thank you. yata akwagala nnyo bambi Nange mwagala nnyo 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 nnyo. You know how much I love you and how much I miss you, how much I need you. Kwagala ebisembayo byonna byonna byonna. kati awo Bikwagaliza obulungi wange. okitegedde mami teyeemoola ayimbe Simanyi kuyimba. ewa Dora akola ebyomuwala oli si kyo mami ate ffe wantuli batono wangi Badde njagala omuŋŋambire mukyala wange. Ebyo byempeereza gira alyako mpola mpola nga bwanninda. era Kale mukwano. kati awo muyimbirira akayimba mami agambye ng'oli omuwala gwe mwalabye ku mukolo gye mwabadde teyeemodde ate abantu badde bangi naye kati ffe just tuli batono Balinkolerera kaliba nawe. tandika Singa omukono gwa maama n'omwana bwe ngenda okukulaga oh baby ate banga mbere naawe newaliba mbeera kinze sirikyuka kale bwogere naye nze mmanyi lino ekkubo lyenkutte eddungi n'abalokezi kati mukimanye tibibasoze mwattu haniba mugumu yegwe gwe njagala sewuli cyane nkyusa omutima kana kamwenyumwenyu kanyina ku matama nako nkafuna ngazeeko wendi balinkululira kaliba nawe mukwano gogenda yimba akako kano kabadde kaffe kati naye watuyimbira akake tuyinze kako Mulize kange.
nzize nkamuyibira nkamugamba nga kagenda akamanyi nkamugamba nti tandise okufuna feeling ntandise okugifuna mama nze life okugiwa meaning otuufu tukiwa baby manya ndi wiringi okukuwa love okuwensanyusa towedambagamba Doreen owedambagamba Byempulira mbiyogera era mbikakasa. Bagamba nze nsowedambagamba Doreen nsowedambagamba byempulira mbiyogera era mbikakasa owedambagamba nze kamuweereza. Thank you sweetheart. Mulimu kapa ezinyuma naye banene kapa enyuma. Bambi munange nja bakyaliranga mwewasiza kuba kirabika ekigendo beera wali eri. Ekitegeera wanje jakuyita jakuyita wanga waliwo kupitako tulina ne Gomez Hosh Fashions ebulenga wali ku Shero tulina ne mu kibuga nawa branches wanje Shifa wanje ena kukubira otwale maama wange omulungi oyo omwambaze Gomez wesirikire tewali buzibu tumwambaze eriko mami akwadde akayimba kadola naye nange ekewadde nawe okewadde tebyakusa oli mutuufu ebyansala oyo ye mwana wange mukama gwe yaleeta amina Walai thank you yengena kwebaza ntya tulaze omukwano byonna ate agamba ntandikwa nno kituufu kubanga ye bwayo eyo ntandikwa bane tukwagala nnyo Beeni mukama ayongera okuwa nange mbagala nnyo maama atali mukama tosobola ebyange ebimanyi bya kumwogera ku buli kaseera kubanga yabadde mwene ensonga era amina yabadde mwene ensonga ndaba bigenda bifukidde ddala nondeetera n'omujjukulu bannange nondeetera n'omujjukulu atwadde surprise wangi ssebo surprise esembayo yesebo mbadde nsaba okubire oli yasooka okwogera naawe we Saudi oba enamba kanjikuweereze kati kanjikuwadde kale njinteereko onyambeko kubanga naye yeesunze abadde ambuuza Shifa waanaatuuka nkubiro ŋŋambe kati njagala omwami onyambe omukubire at least naye amuwulizeeko kubanga ffe tubadde eno tuswamidde ku live kati olina b'otumirako nga tonavaako giteekeko naye otumireko kutusiibuli tumira maama wange omulungi anzalira omukyala wange omumbejja Doreen entumira muganda we Joani yeebale bambi byonna byankoledde tumira musomesa atambudde olugendo okutuuka awo entumira Peter abaddewo muganda we entumira bazadde bange abali eka taata ne maama ne baganda bange ababiri ne mutabani we entumira n'oyo ali Saudi Maria gwe omugenda okukubira mwogereko naye kubanga naye yeesunze tuzze tuteekateeka luno olunaku nooza olabye nga lumu ayogera naawe olumu nenjogera naawe otadde Joani oyo gw'osisinkanye ebadde tugiorganiziza abantu basatu be banyambyeko kubanga badde so caught up with work naye nga nina otutuukiriza yeah so I'm happy olunaku lutuuse surprise ekoleddwa I'm so grateful nange ntuuse obubaka neyanziza Sharifa neyanziza kale ssebo banaye naawe webale kwagala mukyala nga mulaba abantu eyo abazungu abalabika obulungi abakyotala naye n'ogamba nze Doreen wange omubwati wangamba omuyita na mumbejja omubwati mumbejja nasiima dda namugamba tuli bakuwongola amasefuliya
Abasefulia tuli bakawongola. Kale mukwano. Kale tweyanziza bambi. Kale. Akayimba omuweereza kaliko wamuyimbidde. Tandise okufuna feeling nazifuna dde wange zaatuuka and oludda kwa lumanyi baluyita running to you. Liba ziruka eri gyali. Lwakuba nneko I'll be running to you. I'll be running to you, running to you. Like the walls of Jericho. Okay. Kale sebo bambi tweyanziza munange. Kale. Nange neyanziza nnyo munyambe mukubire owe Saudi abalinze. Kale katumukubire. Kale dia. Kale sebo. Najua ni adaima. Surprise bweziba. Gamba nayogedde naye ekiro. Bwayogedde nani? Ne Joan. Nagamba ate. Tewali kyayogera. Ne twogera birala. Ng'anyumya ku nkuba. Nakubuza enkuba etonnya. Muladdu ozirabye. Nakubuuza ne laddu oba oziwulidde. Namugamba ebimyaso binemesezza okwo. Kirabe tukukutte ebbanga ddene. Okolera njogera ne Maria. Maria njaga kwogera. Ine ngamba yibanuwa kukuta biki ne mbaleka. Kumbe. Nga tukukutte neza. Nga tukukutte. Kyokka Joan ate wadde yeesumusuubira ate kino kyo kinkubidde ddala wala. Banaye. So sente mukweka wali ne tutuuka. Kale wadde sikisuubira. Sigenda kujja kati. Sweet muwe obubaka mukwano. Kyembawo obubaka. Dora. Anjeddeya. Okitegeedde era okitegeere nti Ben akwagala nnyo. Onjagala nnyo seriously ya. Naawe okimanye? Nkiraba. Ate nnyongera kiraba. Like he's willing to do everything for you. Era nange mwebaza Ben. Thank you so much for everything you have done today. Nanyoge gonna leero nanyoge. Webale. Basabira mukisa nebuwangazi. Amin. Ate agenda kufumba kuba zino haiti zaffe zifumbira ddala. Ali mu haiti zino ezange ez'abakazi abafumbi. Ezo zifumbira ddala ez'abakajja bangu. Amina. Basabira mukisa enjoy your day. Amina. Webale Maria, webale byonna byotaddamu ne mukukuta babiri mu ababiri. Mwagadde kunzijamu mutima. Banaye, thank you so much. Banaye. Kale mukwano ina b'otumirako? Njagala otumirako maama wange. Mama bakutumidde. Oyo okutudde omugere bbanga. Ntumirako basista bange bonna. Joani, Mama Hiza, Doreen, Namira, and Precious. Joani Dembe. Seriously? Ye mukwano. Ntumiddeko kale. Hello? Hello? No baweddeyo mukwano? Nsembyayo emmeru omukozi. Osembyayo omukozi? Omukozi emmeru. Okay, kale kati omugole muyimbira happy birthday tusiibule. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Dora. Happy birthday to you. Kale sweet katukusibule. Oh my God. Kale bambi. Surprise ogirabe. Kati tubadde tukukutaawo twekweka. Kati tukulabye ofulumye baby tubadde tukwese mu gift mu motoka. Ngambi sibe bo badde kisigala munda bagenda kubba. Koze wai kanzireyo. Tulabye omwana omulenzi avaayo. Kati wali mukukuta kano kabaddeko bwe bati. Ngena kulaga ekifaananyi nga bwe kabadde ate tekabise. Kana eno labayo. Kino kibadde kinene nga kuliko n'ebigambo. Kati mukufuma abo obutyawe mukufuluma. Kati kino ne kyabika mubaddemu munda obuntu nga kirungi by the way. Ngena kulaga ekifaananyi nga bwe kibadde. Nga kuliko my wife Doreen, ebigambo ebirungi kuno biri kuno bigambo byo. Munange ne kitwabikako ne bu baluni buli omu ngena mugamba sema kuleta buli bu baluni obuli muli obubadde muno ne bwabika. Genda obuleete bwonna. Nenga akwagala nnyo by the way berangawo ng'okimanya and don't doubt him. Mujje mu basajja bano be badautinga nga bogamba oba onanjagala oba kiki oba nstadinga no ali kushuwa by the way jawo doubt yonna mbimanya abakazi toloba ne doubt noga asiri sure yes kubanga omuntu oba omulaba toba omuli akozesa ebikolwa ate akyogera ate nze mbanza abadde abiŋŋamba nga ŋŋamba ku ggwe nange nga neesunga okukulabako kale ebirabo byaffe babireese byonna birabo byo. Happy birthday cake yo tetugenda gisala gwamanya ojja gisala mu budde bwo. Kaji snapping bulungi mu budde bwe tetugenda papa gisala. Take your time, snap it nga bweri. Gwokole byoyagala ero gisale ng'oyagadde ye mukwano ebintu biweddeyo kabalete buli obuntu obwabise muno kibadde kiri so nice bwe biti nga kiwanvu bwe bati mukufuluma awo mukanyigo nengo muwa bubaka kimukwano bungi ngenda kumwagala wembadde era ajja kwegamba kwongerako kazadde nkyamu mwagalira ddala jja kubeera faithful gyali siri mugattika era naye akimanyi talingattika ndi mwagala omubwati ndi mwagala mu buli mbeera mu bulungi ne mu bubi tuli baaba awa tulibeera babiri mu mbeera yonna yeebale nnyo musiima simanyi kyakumuwa kagamba nebuuza mwagale mu ngeri ki ngenda kukomeza oyagala mubuuza akyadde leero oba ngenda kuwa omubuuze jangu wano sembere muwe mami obubaka wano abulabe taata wange omulungi okyadde leero ng'oli ku ssimu njagala kumanya otukyalidde leero bino byoleese oba wali aliyo ku kyalo oba waliyo okulala bannaye sikyaddayo nagenda buyala munoonya sukaali butto buli kimu kyonna kwegamba olaze okwagala kuli okwalagirwa sirina ne bwe nneebaza wabula mukama yekka kunkuumire atusinkanye nga tuli balamu atuwe essanyu erisinga wano tumugulumize kyekyamazima abadde Katonda sisinga teyali mukama omanyi nyina akayimba kensinga okwagala singa si mukama singa si kabaka abange twali maliddwawo kati singa tabadde Katonda ne byonna tetwali yabadde mwene ensonga obwalange obuto nze kyobolanga amannya abakyala oba bakulekedde abaana guma nabo kati laba nanoonyanga ebyokulya laba mukama sikyabinoonya waliwo abangamba lwaki ova mu kibuga eri wakati onoolya kyeyo mu kyalo mbungenze eno mu kyalo kati nga bano wane buyala bayitawo kyalo tekisoboka
nebuuza bagambanga mu kyalo balinza n'okunoonya ekyokulya sibinoonya era nga mukama eno nnyumba yo Katonda ensonga nti aziba tejja kkalira terikalira bannange mukama mwebaza sirina ne bwe neebaza kwegamba sirina bwe neebaza sisobola kukaaba kuba ndi mukazi mukkiriza nze mmanyi bw'okkiriza Katonda alina waayogerera nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe nifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo kati ngutuddeko nja kulaba ebirungi ebisinga ne ku bino ate n'agamba nti ndikugulumiza kuba omanyi erinnya lyange ndikuwangaaza ndikuwa obulamu so tumanye erinnya lye kyenzikiriza ajja kutuwangaaza ajja kutukusa obulamu nja kulaba abaana baabwe ndabe n'abaana n'abaana abawa obulamu kwegamba Beni amuwa obulamu akubiseemu kuba naye amanyi erinnya lye amwongere omugaggawaza mugabi nnyo 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 bino bintu byatandika ng'ebyokusaaga natandikira mu kufiriza ene tuseeka neŋŋamba anagire banajja bagyetise oba alimba nga tetubiri nako tali Uganda mugabe buli kimu ng'ali wano ng'ali eri mwe nga mwerabako temwerabangako wadde maama ne baleeta firiza omanyi maama kino kyamagero nedda tetuseeka bino ebintu kyamagero anti yes kyamagero wa mama babinyumizanga banajja bagyetise era nze kati wamma twogera amazima mwesanga ku social media WhatsApp group just nga yani ngegattaki gojjukirayo nti wavunayo omwami ekyo n'okimala nga yebbeeri tebyaliwo ebitiyo yani yatwayitugira asanga nga inamo crazy kati yasanga nga ndi mupe naye omanyi ate onyuma bayira omuntu akusanga katono n'akunyumirwa banna kali so lovely dola ali kasanyusa musanyufu kyemumanyiko musanyufu ali free ate ayagala abantu ate alina n'empisa ozimanyi sibalina ate nga mukazi mulungi bamanyi balina empisa munnange bantu abakuzidde omukyala bamanyi ennaku bagenda ku mawanga ne banoonya 10 ne batalinda kubawa soko onyumize sweet mu WhatsApp group twali muyemu kati nali ku hot seat nali mupya mugonyi bino bateeka omuntu ku hot seat kuba mbiraba ne mu tiimu shifa bateeka abaana ku hot seat maama soko ekensembere wano balumpe nedda njagala nnyo abalabi bamanye abantu people do misbehave ezo WhatsApp group mbamu ababeeramu ng'omuwala awemula nnyo togenda suba ofunamu omwami wayinza oba omwami waali omwo okimanyi oli n'abeera ku Facebook nga gw'oliwo kuvume mbi bagamba oli n'aganze kankozese TikTok onvume buli kiramu ogenda kusuba omwami agenda ku sportingira otomanya gy'ogenda sanga muntu okimanyi ne bakuteeka ku hot seat naye ku hot seat yali ever on and off naye simumanyi na inboxinga nambuuza But mbulira njaga do you mind kubuza ebya hot city yange mu inbox konzi tewali buzibu ebibuuzo bye nabyeta mu inbox yali nkyakola nga ndi nali oman kati nga ningamba kamuddemu bane abomaani batumiddeko then nakola ki kamuddemu ne muddamu atambuuziza agenda kundi just ebibuuzo kikujjako ki nambuuza yambuuza biki yambuuza how old are you si byamaanyi even netubivaako netuba nga twogera yakubuuza mba oli mufumbo mboba olinayo by the day yakimbuuza yabuuza birala nnyo yali abuuza birala so netuba nga twogera kati nga mu grupu banje ya Doreen Ben ye bamuyita common nickname ye nga simanyi mannya ge nga omuyita common netubeera ba friends yes netufuukira ddala friends netubaawo nga tunyumya awo nakomawo ewaka ne mugamba can you come and meet me n'agaana ng'okomyewo we Uganda okay naye nga ye yali Uganda naye nemala wano some months like 6 months nenzirayo nodda Jordan nayogera nange nengamba no kati nawuli nkyuse ye Uganda kati nga omanyi waliwo unevaako WhatsApp kati nga olina okugulawo empya wetaaga okyusa enamba
kati neŋŋamba beni kati neŋŋamba batalina amakulu badde basogera naye biryawo nyonyo like tight people kaneme kuba adingako okusharinga my new number okujuliza namba esimu samuteekako tewamuteekako yali mu abo abakumalira obudde no sikumalira budde n'abantu kale abatali my close people friends who wasn't that close. yes kati musajja watu yali mumu kwabo kati ku Instagram yali friend wange na inboxinga ngamba hey Doreen chichi are you okay konze yes I'm fine iku WhatsApp wavaako konze navaako ne namba nagikyusa nangamba do you mind to share your number with your new number? How many years back? Kati awo bankugamba batatu kati tugenda myaka 3. Okay. Yes. Kati nayogera nange nangamba abadde ndi wano mu quarantine wano kata nengamba oli kata nti nedda mbadde nkyali mu transit we bankwatidde koze tewali buziba in transit ali board yawo kati yagala kibozibozi si gwali fane kati bambe ekyangira he called me direct nengamba okubide direct nangamba ya netwogera olutandika okubeera tight and we became more friends nga Uli ali musirise ne kuno ngali so loving crazy bonding. Wali temwetegedde bwetegeeze. Ate olaba. Ate olaba mu nsi muno tosobola kwagala muntu nga tomaze mutegeera. So sometimes you should trust the process. Kwa kati onayagala oti omuntu gotamanyi kyekimunyiiza kyekimusanyusa kitegeera. Ne tufuukira ddala very very close. Close netegeera amanyage nalisigamanyi. Awo common. Ngamanyi biko lya Ben common. Kati nilyoka ngategeera gonna nitegera who is Ben. Who is the real Ben. Bwamanya the real Ben. Ne mwagalira ddala. Kugamba byatandika mpola. Tebyajja nti angambe I love you, I want to be with you, no. Atandika mpola ningamba nayo nateeka mu confusion namugamba kugo why you confused me. Ngabiriko ngakubuzaabuza nga toyawula agwa mu tiimu ki. Nanga no wait. When you come home, I will tell you. Okay. Then he was binge. Kugamba process again nampola. Yeah. Nenga wali omulabyeko. Jera ku simu bwe. Ku video calls. Wow. Yeah, I'm waiting for him because nanjaga kuda nangamba I don't go back. Yes. Sirika okitegedde? 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 Bananga batulaba ku Baba TV nabagamba mu show muno tunyumirwa ate bwe tuyiga. Nze nfunye ekyokuyiga leero. Tomanya mwami wo gyogenda musanga. Chovola ababuli woba neba bakutumye walinga ogenda kuno mami akutumye oyina leeta wali nyanya. Tomanya wali wayinza bayo wali omwami wo. Gwe ngogenda munewe kwata bwotyo wenanga bwolaba okitegeera. Nze group nzima nyezimu zitulema no tulema oli nakuteeka muno okola left. Abantu babeeranga boogereramu ebintu basindika ebifaananyi ebibi video kati laba oli bwalaba nanga kaka wala sijja genda mu inbox ekasindika wana ebintu ebiri obusiini okitegeera. So abawala bagamba nnyo bannange banfunira omusajja abasajja yabula gomo area yo muoli we kutotya. Okitegedde mu bantu abakulinaanye WhatsApp groups moli ku social media zo muzinyoma naye ffe tufuniddeko business tufuniddeko emikwano ne gifuuka oluganda tufuniddeko nnyo ebirungi okitegeera. So bane mwami Ben bambi tweyanzizza otusonyiwa okugeya naye badde bampitiramu ate mami mwebaza yatandise ka store badde togenda kannyumiza mami agaye byatandikira ku freezer tugenda olaba yiyo ate aka freezer. Yeah, this surprise, and he has been there for me. At a freezer, mami kyagambye. Now I wanted to start up a business. Katina kuddayo bweru. Aliyojireta. Kachanga wadde mumanyi. Ndangamba gwerina musomesa ajja. Konzo kete wali. Era bado olinda oli omwami. Owedda gwe ninda. Oli omwami mukwano gwe. Yes, mukwano gwe nnyo. Ndangamba yani bali close. Kati neonyanga alagirese naye okolete ke business ngebyo ebyale byokusaaga mami nagambye ekyessimu we bagibba we banzibe essimu yange ali mpya mbajugula nogakaaba sente y'ekikazi
nali nje saakaaba then kuba nali njogera naye twogera 24/7 bamugamba ndi wano nali ngenze kula sister wange oyo kati oli yakuba eddinisa weebati n'agisokolayo n'agenda nayo ne mugamba ndoza yagira nga tandaba nengamba habeni agenda gamba oba kiki olwabbe simu wasoka loza ku Ben yes ekyasookera ddala nangamba agenda gamba banayo boona alazeewa batagenze wa sister we so nengamba no let me communicate nekozesa essimu ya sister wange namugamba manyidde yababbye essimu yange nagamba ngitegedde kwe yangamba nagwe iteke gundi essimu bajja jibba konzeye kati nayingire bati tegere gundi location bulungi wa sister wange abasingo jagala ne bagamba banyiniyo kabeni yangamba banyiniyo bagitutte ngamba bagitutte now I'm going to replace your phone yeye nyine moloza asaga ngampulira obusungu nangamba nedde essimu yebadde ya sente meka nemugamba sente 700 nangamba nongenda kuita 800 nangamba nongenda zikusindikira nazisindika naye nga bambi tweyanziza mwami Ben byonna akoze bambi kagamba n'okwebaza binsuseeko ate tudde kinsuseeko yagambye agenda kuteeka ku kipande manyi wano era akutadde ku kipande obimanyi omanyi bwe balaba weewuunyisa omwagalwawo ate omanyi kyenkwagadde anti tulina surprise gye twakoze kankunyumizeeko omuwala bwe yalabye nti onoopushifa gwe batumye bintu bya laavu nga yeebikka face tebamulaba ku TV okitegedde ono shifa ne yeebikka face tayagala bamulaba abalala ate simanya nze shifa manya abebwere batera okutuma ate nnyinanze wange mbadde nsubira we Uganda ebintu ng'ebyo gwe tobiriimu ono tabirina era nalayira nensalawo jamulinda forever era jamulinda era mulinda mpaka okay I don't do games. I know. Zaki ye. Kuwestinga time yo kumala budde. Ate mwagala nange. Nnyo. Kati omuntu omwagala goyagala tera kyoba omukolako ebintu. And first of all maso kababa mukwano. Oba otyo okuhatinga friend wo. He's my friend. He's my best friend. Yeah. Mumanyi in and out naye amanyi in and out. Okay. Yes. Kale munange ebya Doreen tebijja koma naye nga nsaba musiibule. Sister ina kyogamba mukwano. Kati osembereko waneeno. Osembereko. Muzungu. Janga mama akuganye. Muzungu aliko enviiri bannange. Nebaza mwami Ben byonna byatukoledde. Tusiimira tusiimidde ddala byonna byakola ne byakyakola. Tumwagala nnyo yeebale twagala naffe tumwagala tujja mwagalira ddala. Ina botumirako? Tumirako era family yange gyendi naye wano Maria ali ku kyeyo ne Beni ne mami wange oba ne taata wange. Kale mukwano bwe tutyo mikwano nsaba mbere nga atemba siibula oli ku Baba TV olunaku lwa Sunday sawa 9 ez'emisana nange Hope Shifa Nakawombo kubanga tukyalira abagalwa baffe mu bitundu ebyenjawulo but I'm so inspired by today's show nange ndi so inspired kulwa Beni ne Doreen era nga mbagadde nnyo omuwala atali muyaaya alabika mami wuli ensonga azirimu ba sister ate ne Beni si muyaaye lwa nsonga omuntu omuyaaye tayagala kubeera in contact with the mom. Naye kati omuntu nga Beni ali in contact with the mom, the sisters abatyo swala nswala ewa Doreen n'ewa baganda be n'ewa bazadde be so kati bambi nkyebaliza Katonda kubanga tubeera nnyo ewantu ewali ebitabuka ebyononesebwa ensangayo ekirungi. I just thank God kubanga Stan tayagala wali bateredde kati bosanga ewali abantu bwe bati abali mu bintu ebiteredde ate nga tusaba it will not end in tears. Tubamanyi aba social media it will not bino byo bya paka
tujja bafollowinga n'omukolo inshallah tujja gubaleetera. Yes, nga Ben azze wano nga Mukama mtambuza kwasaganyiza ebintu benadda tujja baleetera tubibalage nga bwe twabaleetera gundi ani ya proposinga tumanyi tubaleetera omukolo gwo kwanjula yani gundi proposal gye twalaga ne bagamba bicho mwalo yayi kata yagala musajja mwala yadde yeeraga ne tubaleetera omukolo ne mugulaba. So bwentyo nsaba mbasiibule mikwano keeki yaffe ennungi ekimuli kiriko emitwalo 2. Ekimuli kino kibadde kiriko bingi nkunnyonnyodde naye wali ku screen tugenda kiraganga we kyabadde era nga kivudde mu JK gift hampers be bakola emuli ebirungi ebyo. Keeki eno evudde mu bake for me. Yes, keeki evudde mu bake for me be bakola cake says ez'omulembe kyonna kyoyagala bakikola ebirabo bikyajja Mukama asaanidde Beni taata sirina ne bwe nkwebaza nze byannemye dda bane Mukama akuwa omukisa neyanziza taata neyanzeege Mukama akuwa omukisa sirina ne byenjogera akugaggawaze kyensinga okwagala akublessing akuteekeko obulamu obuwangazi owangaale akukusa obulamu akulwanira entalo abo abasima ebinnya babyegwiremu mu linnya erya Yesu. Ebibya bizibe atusinkanye nga tuli balamu tuddala ekyamazima tumujulire nti abadde Katonda. Bane neyanziza taata neyanzeege sina ne wenneebaza. Mama mbadde nsaba amanyeeko kyentuusiza nti kituufu kye yantise nkituusiza. Nesente zimbale. Byanjula. Mukama. 2 5 3 5 mitwalo 4 Birthday linge mbadde mu birthday. Bane taata omukyala yakunzaalira nakuza obulungi naye mwebaza nnyo. Mukama amuwa omukisa ate ekirungi naye mulokole. Naye mukyala mulokole. Omwana mulokole ono. Mulokole amanyi Katonda. Katonda ate yabeera mu bino n'asukka. Era nze nagambanga Mukama gwonoonya abaami nze bwensaba ngamba Mukama noonyiza abaana bange abaami. Unoonya abalungi abamanyi Katonda. Olidde abazadde Sara gye muyino saba. Yamuleeta. Era nga Mukama weebale okundeetera omwana amanyi Katonda. Bannange Mukama mwebaza olwa Beni. Yatandika abalirize. Bannange omubi amukweke tajja kulaba mukisa. Sharifa njagala lunaku lumu okomewo wano. Mpa obujulizi mu bantu abangi. Mu kibiina ekinene nga Bayibuli bwega nti ndi kujulira mu kibiina ekinene. Bane ndiyimiryanga nti abadde Katonda. Yabadde mwene ensonga. Nze nvudde wala. Abadde Katonda. Zera ngamba bana abatannatuusa bana ngamba munywerere ku baana bamu. Musanyukire ku baana bamu. Anti olaba Katonda. Jangu olabe ku bino. Tokaabanga mu nzadde abawala. Lengera sukaali. Nzadde yokwe ube bujala. Lengera sente. Bagenda bambakedde. Manya nti lengera sente. Abalala bafuye n'emmindi tebazifuna. Kubanze najja ne Katonda. Bangi bagayi kifo ki. Soyi mulimu balogani nga Mukama ampadde omukisa. Ekisoboka. Mukama nze najja n'omukisa gwange. Ate yandeeta mu kifo kino nja kulabiramu ebirungi bingi n'essanyu. Era nagamba Mukama nkoye wafunda. Njagala ompe ekifo ekigazi abaana bange bakuze. Tuli mu biro bya kukola mukolo. Kati aguleeta era atandise. Bane neebaza Mukama taata nkwebazizza nnyo. Webale nnyo webalire ddala Mukama akuwa omukisa. Neebaza maama we yakunzaalira n'akuteekateeka n'omanya Katonda. Neebaza Mukama. Era nsaba atusinkanye nga tuli balamu. Taata Mukama akunkuumire ebyo ebyange. Kale maama. Bane tusanyisa okulaba. Mujebale kuliko ekkubo. Munaye wootuukidde ng'omukolo tugugalawo. Naye tukusanyukidde.
Amina mwebale byonna naffe tusanyuse wange twava naye kansanga omukulu mutulabire mugambe tuli basanyufu ffe abakadde era munnange wange anjagala nnyo mugambe mukama amuwa wadde nina katono netukozeseze wa mugale gwange oli naye anjagala nnyo mama naye kansanga baana abo banjagadde nnyo Mama bakadde tusiimye jajjawo yeri okubuyala kumbaliro mane soko ogale ojjolayo kusifa wewulisa omwagalwawo amina nange mbadde simumanyi tusanyusa okulabako mu kitundu kyaffe ekyebuyala mwebale kwagala ddoola mwebale mwebaze nkulaba nnyo era onnyumira nnyo nabino ebyomuwala ono yakyankalanya simanyi biki aliwa bamuyitaani eyayimba simanyi Vivian Teno Dora janga owulire mama muwala baali bamuyitaani eyakyankalanya ow'emmotoka ndo Vivian Teno yani ono yayimba mushayi yakyanga abasajja ng'agamba ati simanyi awe ono amumanyi nange mwerabire kyokka nange simujjukira Rachel Namire nange mbadde simujjukira abantu ne bavumaawo salifoyira obujjamu ogowa bipanze biki biki ng'omusajja oba oyagala mwetwale nzi byonna nze mbigoberera mbiraba n'ogamba nedda sisobola kola buyaayi kati laba wano tuli mu ssanyu tetoswazizza mami tetuli mu biswaza saagala buyaayi nze njagala bulambulukufu oli yantaddemu ssente ekintu kive nali byonna mama muwalawo tomwenyumirizaamu olutuuse n'agamba beeni era gwe tumanyi nze oli ne bweyegomba bannange akawala gamba alina omwami we Dola ateka agamba noza bateekawo bodde ne mami alina amagye mami agambye oli ne bweyegomba nagamba naye akawala akagamba alina omwami we tolinga takyanoonya era nga ne bwe bakuba essimu gye simanyi era ngamba weebuuza simu kyeyo gyakukugamba ani oyira eddoboozi nga siritegedde nenze ndibuuza ngamba nga simutegedde ngamba nze mmanyi beeni teri mulala eddola amanyi okunsaagisa kati bwendeete omulala aba asinga sente konze ze saagala sente naye njagala mutima njagala omuntu alina empisa atya Katonda neŋŋamba eby'essente oba kati bino mami bizze fayini bigenda kuliibwa naye mu bulungi nga naawe mami osobola oyimirira mu maaso n'ogamba nti beeni tewali mulala ebintu ebirimu amazima binyuma naawe omumanyi okitegedde wanjangu akuba vidiyo koolo beeni ne bwabeera wa ne bwabeera ewoli ani atamanyi dola ti alina omuntu wamuyina waali beeni yakulaga beeni era mumanyi lwakuba yetamumanyi era waba ku ssimu nagamba beeni ng'adda wali ebbali ng'anyumya ne beeni we abalala sibamanyi tetulina bwe tumanyi mami agambye bwawulira amaloboozi agatali malambulu kale mikwano alina kyasaba beni asabye beni osabye kisebo bamuyimbire oluyimba lw'amaama baluyimbe kati osabye bayimbire wamma maama wo oluyimba lwa maama sikyo era munnange tunula asiibye tunula naye era olaba nga bali ku ssanyu wanje nasize tunula nesinga akansiibe nga tunula naye nga ndaye bafunye surprise balutandise ndikwebaza kya omukwano gwa mama tekusangika mama wange mama mubutuufu tolina duplicate mama ndikwebaza ntya wotoli mabo mama yaleeta Katonda nakwata webenyinyala oyo ye mama atasangika nagamba tomulinda mama otwale ebimuli ku ntana kale muwa kakisa koolinawo ng'akyali mulamu
mabali kufako kyoliraba obuzibu mu nsi byonna byewali mugambye zigaguka kati mama mugambe kati muwulire bambi kwata essimu omukubireko omulaga ntyaka tyoyo nditwala bingi teyatuukaka so mama katono komuwaye bambi akasimba mama wange mama tukayimbye banange nno waliwo ne kano azuukuka mu nkoko akeera nnyo mama akolako wannyo alina kulabirira abato sukulu fees okusoma n'ebitabo oluusi tebalina ganekyokulya okugifuna basula yatetenkanya yayiya ebyensulaso n'ebyokunywa omukyala bakuma banyigirizibwa bafuba omukyala singa singa si mukyala singa sasoma singa si mama we bwentyo nsaba mbasiibule till next time oyita ku 078 10 15 69 0702 56 21 57 zeze ziri ku screen mbaagala nnyo till next time leero mbaleetedde Doreen tubadde wano Buyala ewaka wabeera ne mami ate oluddako era simanyi gye naaba naye mmwe gye muntuma mikwano era gye tujja okuba till next time bye bye Doreen bye munange mami bye ye mukwano naye sister nsanyusa okusinkana kale keke yino mujja gisala mu time yammwe sigenda gisala nzi kale katweyongereyo webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu thank you wetuli nnyo